Zoom Studios 256. Nange simanyi naye yo kopi y'endagaano weeri emikono gyaffe gyonna kwegiri yagifoojinga oba atya oba yagijjawa tewali amanyi naye nga gyonna agirina. Nze simanyi na bwe tugenda kukola. Sikulimba ffe banaku ffe batalina ssente, emisango gy'ettaka gitwala obudde, gyetaaga ssente, girwawo okuggwa. Sikulimba kitwala obudde. Simanyi na bwe tugenda kukola. Simanyi nange ndi wano simanyi bikyansobedde. Alo. Kakati sebo mbadde naawe neerabira okubuuza. Bemmanyi n'ekyapa kye njagala okukyusa nga njagala kikola transfer kidde mu manya gange nkola ntya? Sebo. Kale sebo. Neyanza nnyo sebo kale kankikebere wano sebo. Weebale. Kirabo. Wanyisebo. Jangu. Wanyisebo. Ebiwandiiko byange biriwa? Biwandiiko. Waliwo ekiwandiiko kyali mu bbaasi eno. Eno nga kiwandiiko kinene bwe kiti kiwanvu nga kibeera mu bbaasi eno. Sikiraba? Nze sikirabangako. Nga lwaki tomanyi gye kiri? Tobeera mu nyumba wano. Ebintu byange bibula bitya mu nyumba nga we muli wano mutamanya nti bibuze? Yogera ekiwandiiko kyange we kiri. Nze simanyi gye kiri. Kino kikazi oba kiwandiiko kyange. Govaawo. Nva kugula mmere. Eriwa. Nsanze wakyali waggala ate nga tebannagireeta. Ovudde wano n'ogenda nga tosose kunsaba. Nga tontegeeza nti ogenda. Naye ate gwe waŋŋamba nti oyo omwana muliisize kumukumu asobola okufuna omubiri. Kati bwe nakugambye omwana omulisiza okumukumu nekugamba otambulenga nga bw'oyagala kyere nga tosuse na kuntegeezaako. Igwe ojja kunfunamu obuzibu. Kati njagala kumanya ekiwandiiko kyange kiriwo. Ekyali mu bbaasi eno. Waliwo kiriwa? Sikiraba. Siyina kyemanyi ku kiwandiiko kuba saakimanya nako ng'okireeta. Ngamba ekyapa. Kati ate ekyapa kya wano kikkwatirako. Kale wulira kibuzo kyombuuza. Ekyo kibuzo naaba kikyombuuza. Kinkwatirako okuva lwe wafunga mukyala wange tomanyi nti buli ekiri wano kyange. Tokimanyi? Kati njagala kyapa kyange. Nkyetaaga. Nze simanyi gye kiri. Kimpe kiri luddawa. Tomanyi gye kiri ng'ate bulijjo gwakiterese. Nga tomanyi gye kiri otya. Kati gwe lwaki tokinoonya n'okifuna? Kati nkyetaaga. Tojja kunzanyira kubongo kyapa nkyetaaga. Budde bwakawungeezi nkuwadde essaawa ezi. Ng'obudde tibunajja njagala kyapa. Njagala kyapa munoonye kyapa. Ekituufu kiri nti nze simanyi gye kiri. Tombuulira tomanyi noonye kyapa. Kinoonye. Noonye kyapa, noonye kyapa. Kinoonye. Kati onkubira. Kinoonye tandika okunoonye nkubira kyapa. Kinoonye. Nze kyapa kyoyogerako sikimanyi. Kinoonye. Simanyi wawe kiri. Ngamba ekyapa kya wano kinoonye. Gwe munoonye kyapa. Tandika okunoonye eri kyapa. Munoonye. Noonye kyapa. Mama kefa nkunyumizaaki. Waliwo ankubidde essimu n'angamba mbu embeera etandise okuddugalira bya Katonda. Omuddugalira etya?
olumulaba bati nga bamugoberawo nga bamugamba tambula ogende ffe tujja kulagana musajja musirusiru atalina magezi musajja omukulu yeyisanga embaata mbuno ye musajja kyatasobola labirira famire ye nga bamugoba bwagenda kubazanya ludo nga nabo bagoba nga bamugamba genda tetwagala musajja atalabirira famire ye olaba wagenda kudduuka ogula ekyokunywa kyakulya owedduuka amugamba byakatonda njagala nnyo ssente naye zo sijja kuzirya ng'agaana omumuguza ng'agamba sigenda kuguza muntu bintu yeyisanga atali musajja nga n'enkoko ezaala obwana nebutakulira nebulabirira nga gwe gwani atalabirira bantu genda nzisigenda kuguza muntu bintu ayisanga mbaata era waba wakugula kyakulya oba kyakunywa nga si yaguka olugendo ng'abigula enzivuunuko naye ku kyalo kijonjo bannange bamusibidde ekikookolo naye nga nsonga ki emusibire zikookolo okutuuka ku eryessa era ndowooza gwe tomanyi nti omusajja wawasa omukazi asobola owasa omukazi najja n'emikisa oba najja n'ebisiraani kati ndowooza gwe wajja owa byakatonda wajja na mikisa kyogamba byakatonda yalina bisiraani byokka ayinza oba talina bisiraani naye bwe mugatta emikisa okiraba jjukira kati mwafuuka famire muba mulina kukola ki kubeera wamu kati gwe oli eno okolimira mukolimire kati musajja wattu emikisa nagifuna ati okiraba bannanga alabye kati ate olwo omugole gwe maama kirabo nze tombeera birabo bi kyogamba gwe oyagala omumanya bikwatagana ku kirabo ndekaamu munnange kakirabe wabula kajeere etukanye mumusatu kakirabe kiwulira Officer, ekindeese netaaga buyambi. Ate kiki? Mbadde ndi wange abantu ne bajja abasatusi bano ababbi b'ettaka ne basatukire wange ne bangobe wange. Ne bakugoba? Kati bakugobedde ki? Bambuze ebiwandiiko ebiraga nti wali wange sibiraba mbinoonyeza bimbuze bo bagiye ebyabo ate nga bifaananira ddala ebyange okakana nga bangobye mu maka gange. Kakati kyensaba officer tugende obafulumye enzire mu maka gange onzize mu maka gange. Kakati fenga police. For us we keep law and order. Bine bintu sikuveri nojabuzi speed nti kakati njagala officer nkolera kino nsituge bisitusi. Nawe order ne mukibi. Nawe kenyini okyogedde era okijulira abantu bazze n'ebiwandiiko byabwe era basookedde wano ne babindaga then nembawo omusirikale kakati olwokuba nti ffe tukipinga law and order ffe biwandiiko naye kati you keep law and order nga muyinamu ebyana n'abaana ate baana na byana ekino tekiri ku baana na byana kubanga kati gwe ogamba nti wawo oli maama akirabo agamba nti wawe bano bavudde eri n'ebiwandiiko bagamba nti byabo okiraba kakati naawe leeta ebiwandiiko byo ate ebiwandiiko genda bijjawa bibuze balabika babibba bye basooka okubba kakati bwebanga tolina biwandiiko nga poliisi tetulina ngegye tukuyamba naye kati nze kyendaba ddayo wa chairman nze okimanyi nakajja mu kitundu kino chairman yewo ku kitundu ebikintu kyokayanira property gyokayanira eri mu kitundu chairman yateekwa okwasaganya ensonga eyo banabanga yayagadde support okuva gye tuli tujja kugimuwa naye wali nduddewo nnyo wange bino si bya bigambo ate n'ekyokubiri ebigambo byo mbyesiga kitono gwe kennyini gwe bya katonda naawe kennyini tukulinako lipooti etali nnungi officer siri mubbi wa ttaka nze sibbanga ku ttaka nkubulira okimanyi nti olina amanyanga awona sisobola nakubba ttaka bino si bya ttaka ate byaki balimanyi tuli ku bintu bya ttaka bakukomplainingako ku kitundu nti otulugunya abaana bo that is child abuse nga nze ntulugunya abaana yes. abange ng'ekyo nsobola kikola otulugunya abaana bakwogerako era tuli mu kunoonyerezaako kyova olaba sisobola kwesiga nnyo bigambo byo nga bikalu 100 ku 100 ezo mpalana mukazi wange ampalana ebyo byonna yabipangapanga amemye ensi okiraba mpalana abakwalana basinzira mu mpalana ne baba n'obusobozi okuba n'ebiwandiiko nga biriko n'emikono gyo eyo mpalana bamala ne bagamba nti otulugunya abaana eyo yonna mpalana ebyo byonna bipanga mukyala wange
abipanga ambonyebonye anemye ensi mbere mukomera wendivira mukomera nga wantu wange yatwalawo ojja kuddamu ebyo nti mpalana yere kugambye mpalana yennyini yennyini mpalana kale kati tukwipinge law and order genda oddeyo ekintu muve ku LC genda osoke wa chairman omugambe omunyonyola ensonga ezo ajja kuyamba. Mama, tosobola kikkiriza ndi byakatonda abuliddeyo agenze bane byakatonda agenze banange tuwonye byakatonda bane tuwonye omutwe wa sitaani oyo mama zino sikirabangako banange webale kusaba banange webale kubeera mugumiikiriza nze katansibe n'okusiiba banange byakatonda abadde atufuukidde zike mu nnyumba eyaffe empine zirumira omwo bw'otuula mu ntebe muveemu bw'otuula wansi fukamira mwana wa banaye naye maama okikoze otya nze nagamba obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo nkirabe leero byakatonda yali alowooza nti ansingo amagezi kumbe mmutoolerako butoolezi nazaalwanga ggwe banaye maama tuwonye byakatonda kuba nze mbadde mu nnyumba muno nga buli kyenkola ndaba byakatonda bwe ndya emmere byakatonda bunywa caayi byakatonda bwogenda mu kisenge byakatonda mu ttooyi byakatonda mu kiyungu olya mmere buli omu byakatonda naye kubulye maama bwe kuba kuwonya owonyezza nze era bweba musawo ng'owonyezza bwe bonna bwowonyezza owonyezza nze maama byakatonda abadde akola bintu ki maama bingi mbuulirako kasita agenze tumuwonye kasita agenze bikyalina makulu ebyo anaye omulamu tawoneka maama bannange oba tukole tutya simanyi oba tuyite banneiba byakatonda yeetaaga kunaaba n'omu kufuuwa n'agenda bwefu tumusalire embaata oteeseza neko wali ogiriddeko nagiyiga ku lulwe Hello. Afande gyebaleko ssebo. Kale ssebo. Afande nsaba kunsonyiwa leero sigenda kusobola kuripootinga. Sigenda kusobola. Mbadde nkyanoonyeewo okubeera. Era nafunyeeyo kati mbadde nkyategeekategeekako nga bw'omanyi ebyawaka. Nakyera omubiri gwange si mulamu bulungi mukosefukosefu muuko. Omulundi omulala ngenda kugezaako ssebo nja kuripootinga naye olwaleero sisobodde. Ssebo. Kale ssebo neeyanziza nnyo ssebo. Kale ssebo. Ebbanga lyonna lyemaze ne byakatonda mbadde nga mubuulirira nga ayomba buyombi anvuma buvumi ng'abula na kunkuba ng'era yandaga mbuye n'ensi mbwe ensi yagitegeera nnyo era mbuye n'ensi bamukwano naye kati ensi nga bwemwegaanye kyekiseera tuyambe ensi njagala tukwate byakatonda tumunyigirize tumufunze tumufule kye twagala naye tugenda kikola tutya ekyo mulamu kyetulina okukola kugenda ku poliisi owawabire byakatonda tumuguleko omusango bamusibe nze ekyantamya poliisi okwata omusibe n'omutwalayo poliisi yo neeguza buleeta obujulizi ng'eringa egamba nti yagenze okuzza omusango nga weetegese omukwate obatwalire okoleki obujulizi omulikodingi obatwalire obujulizi ate jjukira mulamu byakatonda mukwano gw'abasirikale b'oku Kijonjo nja kuba naakamutuusaayo wenti we papa nga sinnatuuka waka anzigire ku mugongo byakatonda n'abatanzise busi nja kuba mayiti mama Kefa ekirungi kati poliisi yalongoosaamu buli poliisi yonna weeri baateekawo emmeeza ey'enjawulo emmeeza eyo ng'eriko abasirikale abakola ku butabanguko mu maka tugenda kweyo mmeeza ya poliisi eyo yennyini nnyini wetuwatuwawaabira ensonga zaffe bataase obufumbo